Fabana valero katulwane okukuza Buganda natujukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga oyuga obutafaananako na birala nti olunaku lwajjo twabadde n'olukiiko lwa bonna olutuula lwa paalamenti ng'ensonga eyasinze okukwata akati yabadde ensonga y'emmwanyi. Tutwala omukisa guno okwebaza ababaka ba paalamenti abava mu bitundu ebyenjawulo abasobodde okuvaayo ne bayimirira n'abantu baabwe ku nsonga eno. Tubeebaza era tusaba Mukama Katonda abasasule musera. Ekyokubiri, twebaza obumu obwayokerebwa ddala mu babaka abava wano mu Central Region bwe twalaze abantu ne beerabira political party ne colors ne bayimirira ku nsonga. Actually ne mu Uganda yonna bino wammanga betwagala okubatereeza emmwanyi olunaku lwa leero tusobola gyogerako ng'eya Buganda. Emmwanyi twetwogerera olwaleero kirime ekirimwa mu ggwanga lyonna okuva ebuvanjuba n'okugenda ebugwanjuba. N'olwekyo omuntu yenna agezaako okumubilayizingira, agezaako okukunga abantu nga yagala okubategeeza nti ensonga eno ya ggwanga, oyo aba alwanya mmwanyi. Naye Abaganda bagamba nti eryokanga n'etonya ne tulaba ensiisira bezenkanya emyoyo. N'Abakatuliki bagamba boogera kabonero akalabika akalaga enneema etalabika. N'Abasiraamu bagamba nti ng'oyagala okutegeera omuntu kikyali yennyini omukkirizanga n'asitula olulimi lwe n'ayogera. N'olwekyo ebigambo ebyayogeddwa Sipiika wa Paalamenti jjo Oweekitiibwa Anite Amongo, Right Honorable, byatulaze nti eyamutuma ensonga eno kwamujjukire Paalamenti ensonga eno yagigoba. N'egigoba n'egamba nti emmwanyi UCDA esigale. Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa ye yennyini n'azza ensonga eno nga si mumativu ku Paalamenti kye yasalawo. Naye okwogera kwa Anita Amongo kwatutegeezezza nti oli eyamutuma be yali amutuma ku brief yamugamba nti eno ensonga gitwale ogyewo emmwanyi olw'okubanga Abaganda bagifunamu. Era omutima ogwabadde mu Paalamenti jjo gwalaze bulungi nti mobilization eyakolebwa yabadde tulwanyisa tutya abantu ba Buganda abalabika nga bafunyeko mu mmwanyi. Kati tusaba Pulezidenti wa Uganda mukulu walwanira Luweero tewafuna na mbavu zigenda wamu Kiruhura eyo kubanga eyo Kiruhura Sam Kuteesa yali akuwangudde nga tofunye wadde obululu buwere 200 yafuna oba 3 omukulu oyo mu kalulu k'ekinaana. Era ye waabwe ne bamuboola najja wano ewaffe e Luweero we yakuba enkambi n'atandika olutalo lwe ate nga nabo bwe tubala abalutandika bonna yali abajje ku kyalo kye. N'olwekyo okuvaayo essaawa zino lwakuba abantu abakusenza ne bakubeererawo mu ssaawa embi bafunyewo ekintu kye bafunamu ssente, gwe mutima ogusinga obubi gw'oyinza okulaga abantu. N'olwekyo etteeka ly'emmwanyi erya UCDA mu nkola ennungi terisaanidde kati kusigala mu Paalamenti kubanga omwoyo gwalyo twagutegedde tigwazze kulwanyisa ggwanga.
ng'eyalobotedde ekyama lwe lulimi olwasitukidde mu sipiika wa paalamenti. Sipiika wa paalamenti yabadde akiikirira ndowooza ya pulezidenti. N'atuuka n'okubuuza abakozi ba paalamenti nti oba balina ennamba. N'atuuka bagamba n'omukozi wa paalamenti n'amugamba nti bali aboogedde bali 8 naye bano balabika bali 13. N'olwekyo ennamba tuziina. Ate nga mukozi wa paalamenti erinnya tulireke naye nga mukozi waki wa paalamenti. Ate tumwetegereza omukyalo oyo ne bakola nabo bonna kizibu nnyo okusangako Nambi oba Nalwoga. Omuofisi oyinza ogyetegereza, by the way, bigambo ebimu bituleeta okuddamu okwetegereza ti naye ono ye atambula atya. Ogenda n'omutunuulira n'otuukako mu ofiisi ye. Si kyangu nnyo okusambangamu simanya Nsibambi, simanya Lulume, simanya Nalwoga, simanya ani, era bamoterodde be batyo. N'olwekyo twategedde abantu babiri ti ekyali mu paalamenti kyali kimenya ssemateeka wa Uganda olwajjo. Ssemateeka wa Uganda n'amateeka ga Uganda tegatukkiriza kukola kintu kyonna nga kireeta okwawulayawula mu bantu n'okusiga ensigo ey'obukyayi ku mawanga. Kati sipiika paalamenti okuyimirira mu ntebe empunde bw'etyo ey'ekitiibwa n'ayawulayawula Abannayuganda mu mawanga nga instructinga n'abakozi ba paalamenti bakole ekisoboka kyonna nti eggwanga erimu bakunge abantu nga babakunga nti si ku nsonga eriwo ku ggwanga. Sipiika wa Uganda senga yabadde mu nsi etalima matooke na mayuuni nante senga olwaleero yalekulidde dda. Tovolaba olwokubiri tugenda kuddamu tutuuze olukiiko lwa Buganda Parliamentary Caucus tusalewo ku political action gye tugenda okukola. Naye banaabanga awulira ayinamu ensa bwandituuse olwokubiri nga yeetondedde Bannayuganda n'abantu ba Buganda. Ate okwetonda tetwagala kuno okwamaseeneeko okuseka amajeemulu kufa omukyalo oyo tumwagadde twamutwala n'emmengo e Buganda. N'olwekyo tumusaba ku kino nga tetunatula lwakubiri baba ayinamu ensonyi yetondere Obuganda yetondere ne Bannayuganda asalewo naye one nti etteeka lino kati oluvannyuma twategedde nti liri mutima gwa bukyayi ku ggwanga. Etteeka lino tusaba Pulezidenti Yoweri Museveni lizeeyo lifu befufululufu. Paalamenti esobola kuyisa tteeka ng'amaaso gaalyo gatunuulira tribe. Kati sipiika atunnyonnyole kiki yabadde ategeeza nti make sure nti these Baganda don't have the numbers. That is absolutely unbecoming of a Speaker of a National Assembly. And it's unaccepted in all democratic societies, even primitive ones, by the way, would find it hard to take. Actually, when you see the whole scheme and how he was choosing, you would see he had and we, by the way, we honored the Speaker. Even in the morning as a caucus, we met the Speaker and said, and we were people from different regions. We appealed to her not to look at this issue as a sectarian issue, but as a national issue. Therefore, our demands are very clear, is that we think now the spirit of the law, because the law has a spirit, the spirit of the law had intended to target a certain tribe. By virtue of that, that law morally collapses and technically collapses. Therefore, we will not even make small demands that the Speaker should not chair any other meeting to discuss coffee. But also, how will the Speaker now chair a parliament where they are Baganda? When you have expressed outright bias. For long,
the people of Uganda are the most hospitable. Every single person can reside in Uganda freely. Most of the legislators here have bought land from Baganda and have homesteads in Uganda. The intermarriage that has taken place in Uganda is beyond reproach, including the Katikiro of Uganda the other day. Yawa muwala we namuwa abateso. And I even saw many MPs who have Yawabadama, Bajab. The other day there was a prince of Uganda who was also moving around with somebody, I think from Acholi. We don't give a damn. And from our history, for long that is who we are. We are an integrating community, a welcoming community, and no amount of sectarianism of others will force us to look the other way around. Norecho njogedde oluzungu n'oluganda ndowooza tenina mgenda kungamba nti mbize mu luzungu. He had mobilized on sectarian level and had the numbers, should also resign. So is the other staff of parliament, who also was instructed to act on instructions that were unconstitutional. And the Speaker of Parliament, we demand an equivocal apology to the people of Uganda, and in particular, to the people of Uganda for targeting them as a tribe, as a region. By the way, those who want to make Uganda look a tribe don't know Uganda. Because by and large, Buganda is no longer for Baganda alone. No, Buganda is no longer for Buganda. Is Uganda made simple. You want to say Wachiso, or Kampala, or Mukono, or Gomba, or Chiboga is only for Baganda. When you go to Kayunga, Nakaseke, Kasanda, Mubende, Rakai, Gomba, you are better off speaking Runyankore in so many of those areas. So for anybody who wants to target this region and give it a tribal lens, actually doesn't know how Buganda now looks like today. We are the most highly integrated region. Hospitable. We also hosted President Museveni when the people he loves so much rejected him. He stood there with the Honorable Kutesa and got 3 votes. He couldn't even start his struggle in Ankole, or in Rwakitura, or in Kiriwura, or in Kazo. The people of Ubushenyi, when we were fighting Obote, we were singing in Nyamurunga. They were calling Obote Manzi Yetu. I don't know whether you younger people remember those songs. You may not know. The people of Ubushenyi, every year, they will call Obote Nyamurunga. They will call Obote Nganzi, Emanzi ya Uganda. Emanzi ya Uganda. Emanzi yetu Obote Hangara. And they will pray for Obote. Paka last. So those are the people now they are saying they are so tribal. Therefore, the people of Uganda have done their bidding. We're asking the Speaker to apologize, and I have summoned the whole caucus of Parliament on Tuesday at 10. Caucus of Uganda on Tuesday at 10. And on Tuesday, we will decide a political course. And we will announce it to the country. Time for taking us for a ride must be brought to an end. They've taken Uganda for granted for so long. They've abused our hospitality for so long. Enough is enough. We don't even want it. It has in Muruganda. Muruganda nchogedde. Kati ebagoli ne lina amaaso agagenda nga bagataddeko galubindi zigenda ku tribe. Botunu
zigenda ku ggwanga limu nga litagetinze Baganda nga Sipiika yayogedde ebigambo ebyo. Tusaba Sipiika nti ebbaga eryo eritakyalina maaso ga ggwanga lyonna kati lyafudde, kubanga we are stopped, tetukkirizibwa kuyisa tteeka nga lirina amaaso agatunuulidde eggwanga. Ate ye yennyini ye yakireese. Nsibambi edibya mutere. Ssaabasajja Kabaka sagala nnyo concentratinga ku Bobuwa ne Okema. Okay? The two culprits here, two abantu ababiri, Emmandwa n'omukongozi waayo. Emmandwa Yoweri Kaguta Museveni, agikongojja Anita Among. Emmandwa gye bakongojja kanyuunyuusi yakunyuunyunta abantu ba Buganda. Abalala bonna bakubi bangoma ku mbaga eyo. Obwo bulubaale butonotono. Oyagala kubuzaayo ky'Abannayuganda abalala badde tebatuwagira pase. Naawe okozesa olulimi olukyamu, naawe ofaanana Anite nti bawagidde ffe. Emmwanyi tugigambye olwaleero. By the way, waliwo emmwanyi ezitadda na Buganda. Ye Robusta, Arabic coffee ne Salanda. Mu Buganda tezirinamu. Kakati ziri Mbale na Mbukisu ne mu Western Uganda. Nolwekyo emmwanyi si nsonga ya buki ya Buganda. Miliyoni 12 teziri wano. Actually abantu kati abasinga okugula n'okusimba emmwanyi olwaleero mu season eno abasinga ozigula bavudde mu Western Uganda na Northern Uganda. Ababadde era kati osanga abalina nursery beds by the end okwa y'emmwanyi yavudde ku shillings 1000 negenda ku 3 abasinzo zigula kuzo bezibadde ku loole nga bazifulumya bweru wa buki wa Buganda. Nolwekyo eno ensonga tetwagala kugiyambaza lubugo lwa Buganda. Eno ensonga ya ggwanga lyonna. Kyova olaba abagiwagidde bavudde mbuli nsonda ey'eggwanga. Nolwekyo kyova olaba tugamba Sipiika wa Parliament nti gwe ensonga ey'eggwanga ojambaza eddiba ly'eggwanga erimu erya Buganda. Wabadde otta omutima ogw'etteeka eryo ne watubuulidde kyekyali baleesa. N'olwekyo tukusaba nnyabo gwe ne Yoweri Kaguta Museveni, gwe Emmandwayo n'Emmandwa ennyini gy'okongojja, kongojja emmanjayo n'ekiteega kye mwaleese eky'etteeka mugende nakyo abadani abada. Bannayuganda nti netteeka oba okulwana kwe twabadde tukola, twabadde tetukukola ng'abantu ba Buganda kyokka. Era mmwe abaaliwo nga mukavaringa submissions mukyajjukira nti nno Buganda caucus yajja oluvannyuma ne Bugisu caucus nejja. Abantu abasinga obungi balemedde ku submissions ezo era tetulina gamba nti tubeebaza kubanga babadde bakola omulimu gwabwe omutuufu ogw'okulwanyisa ekikolwa ky'okugyawo UCDA nayo ebayambye. Naye kino ekyakoleddwa wabaddewo ekigendererwa ekyokugamba nti kyangu nnyo okubaako ky'oyisaamu singa abantu oba obakunze balwanyise eggwanga. Era ekyo kyekyayatuse ng'omukulu bw'agambye, era nga bwe bagamba nti Gambobbi wamwe ng'alisanga ku mwoyo. Ate so nno kamwa kabi kassa Siroganga. Kati abantu abasobodde okusayininga nga Dr. Isingo Mamwesije tava wano mu Buganda, abantu nga Atkins Katushabe musajja w'e Kasese, abantu nga ba Oduru Jonathan musajja Munozana, abantu nga Mukai Miriam oyo mukyala Mugisu, abantu nga Honorable Nakayenze Koni Galiwango mukyala naye we Bugisu, omukyala Nyakato Asinas mukyala Munyoro,
era eyo emmwanyi nayo bazirima era yakulembedde olutabaalo ne Minority Report. Omwami Roland ndio mujenyi honorable naye Mukiga honorable Batua Timothy oyo waawa Webusoga honorable Businge Joab oyo Webunyoro honorable Muhindo Harold oyo siwe Kasese honorable Okero Nelson oyo waawa honorable Kamala Nicholas honorable Olanya Gilbert honorable Mboizi honorable Onguzuli honorable Kaberuka abo bonna bava mu mawanga ag'enjawulo bava mu bibiina eby'enjawulo abantu abo naddala abava mu north ffe gye twagenda mukyajjukira parliament gye yatuula batandise okulima emmwanyi kiba kitegeeza nti UCDA omulimu egukoze bulungi kakati okusobola okukunga abalala batasobola kutegeera bukulu bwa nsonga eno babakungira ku kulwanyisa kitundu kimu mu Uganda. Omanyi osobola okubeera n'amata esefuliya namba ng'ogifumba naye akajiiko k'omunnyu kabeera kamu ne katta amata gonna. Right Honorable Anita Among yassa amata gaabwe yasobodde okutulaga ki kye bali n'ekigendererwa kyabwe yatulaze nti ekitundu kino akiboola etteeka lizze kuboola Nyamawanga naye ng'okuboola kusinzidde wano mu Buganda kubanga balabye nti nno waliwo ebifuna ebibadde bivuddemu. N'olwekyo oyo omukulu political action ajogeddeko naye ng'ekintu ekirala kye tujja okukola naffe kwe kuzzaayo omuliro. Bw'otuboola naffe tujja kuboola oba totwagala naffe tetujja kwagala tujja kwegaana bw'oba naffe otukoze eki. Mukama abeere nammwe. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. United free for liberty together we always stand. Leave coffee alone. Leave coffee alone.